Osanga oli ayogera nti alina ne byabimanyiiko bamala kyogera zimbake naye mutima guli amukuwa mulamu obusagwe nkirabye ndabakama anti bagamba obuganga kati bwabakama yebazibwe masasa tukuba aga pisto okukola impact ye they were cruise bakikolako nga kiribwa kityo bakweta bukuusi ensonga tebakitunga lwaki bakuuta nnyo ngo obutwa bubeera bungi mu masasi bakuuta bukuusi nze neewuunyiza nkitegeere balinga abakosa bagazi ebiwundu mbirabye naye ekyandeese wano sikulaba biwundu bya pastor Bugingo no because nze nkimanyi just imagine one day ng'oyagala okukitegeera obulungi toteekateeka na masasi genda mu motoka yo funa ab'amayinja ogenda bwe tuba tuyitawo mutukuba amayinja ekyo kyokka kye boogera mukikubire mwongere kutendereza Katonda. Yesu yadescribinga Satan n'agamba okuba kubeereye mulimba ayagala obulimba amazima tegana mugaso gwonna gyali Satan teyetaaga wadde akatonyezeko amazima. Ebintu ebitambula bino pastor ffe tusaba ekintu kimu tusaba omuntu alina obujulizi ku social media nga aboogera ayitibwe tumulage essasi then atulage akasaala. Ffe tusaba nti Katonda mulungi musajja wa Katonda yasigaddewo nti azannya Kinigeria abasirusiru bangi mu nsi naye tusabalekawo omulungi atulaba okwetola ensi yonna bwe twogerera tuli n'amayumba ew'omusumba alaze Bugingo emabega wange ge makage era nga essaawa yonna tugenda kubanga tulaba embeera gy'alimu okukyala kwaffe olwaleero okusookera ddala kwe kumusaasira ebyo byonna byayitamu then kwe kulaba nga ate tulaba ekifaananyi ngera bwe tugatta n'ebigambo nga ebijja bitambula mu bantu okutwaliza ewamu naye nga omulamwa ogusinga okubeera omukulu nga bwe mbategeezezza gwa munno mu kabi. Ekisookedde tetwagala ffe ng'abajjukanya omukutu guno okutwala nsonga nga tuzisaagiramu y'ensonga lwaki tukiwadde obudde okulaba nti tujja naffe tubeereko bye tuwerabirako era tubeereko bye tubagamba. Tuddiridde embeera nti buli abadde ajjako mu maka gano abadde ayinako kyatugamba kitegeeza abadde ayina kyalabako then ne kimuwa amaanyi agakyogerako. So gwe mukisa Katonda naffe gwatuwadde amakya g'olunaku olwaleero tubeere nga ate tujja tulabe ku musumba then tufune ebituufu bye tusobola okubeera nga tubagamba ku mbeera gy'alimu. Nze lujja ndi n'ettone n'emikwano gyaffe egy'enjawulo ab'ebitiibwa n'abantu abangi abakyajja mu maka gano okulaba nga bakebera ku musumba okulaba nga litubawa update n'okwongera okumuteeka mu ssaala n'okwongera okulaba nti buli mbeera nga weeri Katonda ataagifuula tubeere nga tudda ku page ey'okulala. Twabategeeza nti tujja kwogeranga ku ekyo ekiriwo that is mu bigambo ne mu bifaananyi oba ekirabiddwako then ebisingawo ebyetaagisa analysis ebyetaagisa eddoboozi ery'enjawulo ffe twabirekera poliisi ebeere nga ate yeekola ki yeevaayo mu mbeera efaananako weetyo. So wano wetuli ewaka kati mukkirize kyonna kye tugenda okubawo wano kyemuba mutwala. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna. Faruku & Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire ku simu namba z'essimu ziri wansi awo yogerako nabo. Jango lambule jango gule. Amanya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kino ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okiralinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula kikuyamba kati okubanga okiryalinga skin nebirangira bikabulungi nnyo tekyerusa wabula kikuleka kunomo skin yo. Gwena yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778
waneno mu UAE. Ate gwe ali e Uganda tulina branch eri Nyanama. Osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811. Tumwanyiza mu International Conference for Healthcare and Social Work egenda okubeera mu June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road, North York on M3C IT3. Ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective. Oba ogenda kubeera international delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate local delegate Canadian dollars 3. Mate eno conference tesosola. Tujja kwaniriza bamaama, bataata, bakadama, babankazi, aba human resource, ba artists, buli muntu akola mu bantu, betuyize ba social workers, ga mu healthcare, ba doctors, ba nurses, ba caregivers, ba RPN, ba counselors, ba ARN, ba PSWs, na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers. Okumanya ebisingawo kuba plus 647 oba plus 137 Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Yesu yatugamba Matayo 13 Matayo Yohana 16:33 Timoshibinenda nemugime nanga yempangu obukadde bw'ekkanisa kuba kumanya byawandiikibwa so si myaka nti ne mu busiraamu tasobola okubeera sheeka wa myaka 15 anti abasinga obungi Pastor, tulina ekyafaayo hadithi mu busiraamu. Omusajja yali mugagga aleka walumbe n'emulumba okumutta. Akitegeera nti ekoze eki emulumba era n'emulaga lisiti nti ku lisiti eno gwe namba 1 gwe gwenkola ki n'agigamba mu maka gano nga tukyaddemu aga pasita ffe buli akyalawo n'alina kyakola ki kyali nzikiriza ne kamola okukola ki omusajja laagaya n'atabula kyayi n'aleeta emmere naye emmere yagiteekamu kalifoomu. Malayika neyeebaka. Malayika we yeebaka yakwata lisiti eno n'akyusa erinnya lye n'aliteeka wansi waki wa lisiti. Bwe yateeka wansi wa lisiti omusajja malayika neyeebaka etwala omutima. Neyeebaka nezuukuka enkeera nemuga ekiggwa ekyo wampadde kyankoze bulungi kyatidde emirimu nebaka nokukola ki siyinza kukutwala era kati kanve ku sayidi eno awakola ki awasembeera ddala wa sigenda kuva eno ku lisiti onkoze buki bwe nkutwala kati kiba kibika mutandike nga nva ku lisiti yaki kati awo omusiraamu yava n'agamba kulli nafsi dhalika tulima tuli mwoyo gwonna gwakkema kutuke yaki okufa asa oli yakikoonako naga okufa teeka ate kya butonde nesi kibonerezo bwoba nishinga muno mu kufa zipasa twakula nono mu ghetto ndi RDC nasana natuukira majambia akakwate mundu musanvu ekisooka bwe oyagala gavumenti okatonda akujjayo ekyokiro oba n'ekigambo ekirungamya tekirizikira mpaka
pastor anyagala mwashi wali kuffe bageto storotea wano yalazama Katonda yamulaza amaanyi ge emu nezikola ziti nobeeraawo ate nakkiriza kyabaddewo aliga akakyamu ne pastor kyenjagala okugamba kiri kimu muzeeyi mukwano social media is not killing you alone but it's killing the government kwa tubira nga batemako omutwe gw'omuntu n'ambaza full figure n'ayimba akayimba nga Museveni eno full figure eno muki ne musumba bamutaddeko omutwe gwa Lembo ebintu ebitambula bino pastor fe kyetusaba ekintu kimu tusaba omuntu alina obujulizi ku social media nga aboogera ayitibwe ayitibwe fe tumulage ekiwundu tumulage essasi then atulage akasaala it is kibi nnyo full figure abaana bangi abafollowing ekintu nga bannampa wengwa okiwulira neraba Uganda egoberera omusumba ono ne payini gye tulimu ensi yonna lwe lulimi lwoba okozesa adisiwa ensi yonna gwino ojja n'ozannya tosobola kuvuma taata wange nga wendi n'omukwata ettayi sobola okutemako omuki kati ono agenda kukozesa abantu bangi mistake amumufu nti oli amuliko ffe tusaba nti Katonda mulungi musajja wa Katonda yasigaddewo nti azannya Kinigeria n'abasirusiru bangi mu nsi naye yabalekawo America ensi gye ziri gy'asobola okutravelinga with his money gy'asobola okuga nti kati kangwe mu mazzi gankomyewo enkya ozannya n'amasasi nga n'obulamu bw'omuntu okola ki so njagadde kugamba kyali stage nti Katonda bakwano baabalondamu sitaani amazima tegamugasangako fe okusinziira mu bayibuli Yokaana essula ya 8 olunyiriri olw'44 Yesu yadescribinga sitaani n'agamba okuva kubeereyo mulimba ayagala obulimba amazima tegana mugaso gwonna gyali sitaani teyetaaga wadde akatonyezeko amazima abikulawo ku ssimu musumba amasasi ge baamukubye abantu babadde baagala okuwulira ekigambo eki afudde awo amasasi gaali badde gaddala ne bali mukubye essasi limu n'afa awo byali badde byaddala ne bw'oba ebikkulira ne balaba we gakubye tekigasa nze waliwo omuvubuka omwami bamuyita Keizi yajja n'angamba nti abasiraamu bali eyo bagamba ku mikutu nti toli musiraamu batugambe n'otugamba olabika tolina mutayirire ayina mugamba kati okubakakasa ekyo mbe ebikulira obusajja mukube ku mmeeza mulyoke mulabe nti ddala bantayirira nga ne bw'onooba ebikulira when he lies he speaks according to his own nature for he is a liar and the father of lies luno lwe lumala byonna tomalanga obudde okuyingiza sitaani mu nsonga z'amazima tuddemu lulusome baluwulire balutegeere luli mu Yokaana 8:44 abafalisaayo bali bamutawaanya John chapter 8 verse 44 n'abagamba you are of your father the devil for your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning and he has nothing to do with the truth because there is no truth in him. When he lies, he speaks according to his own nature, for he is a liar and the father of lies. Tobuuliranga sitaani mazima kubanga era tigamugasa situla taata mwamwandi situdde omulambo wano bakikolako nga kiri bwe kityo bakweta bukuusi
ensonga tebakitunga lwaki bakuuta nnyo anga obutwa bungi mu masasi bakuuta bukuusinze newunyiza ndowooza nti alina nebyabimanyiko twamala kyogera nzimbako ebisoso naye mutima oguli abakuwa mulamu obukisa gwe nkirabye anti bagamba obuganga kati bwabakama yebazibwe masasi asatu kuba aga pisto okutuuka okukola impact yeyo they were close very close and in the short and the inner and in the inner they found 3 holes. Kati jasa nawe kenyini nga tusonda kukinyonyola. It goes beyond human understanding. Nabaga kumakwacha mbagambe kutije ne mbagamba nti bundi wagwa mu mpologoma. Dani social media ebiseere in quotes inkerete kuba yakuba empologoma baade bazikirya kalife empologoma tezali na manyi empologoma social media yokolu bosanga message Bugingo nga bali mu muliro the next day ne babalaba tebadde muliro yabadde mayimba abazungu aine ebiriro liro papa you know in every situation yakana kasobola ngo osobola okinyonyola then it ceases to be cool. Amawuli agasooka jjukira gaali gagamba nansana kati nga namuŋŋoona ne nansana kati nga ffe bamanyi ekifo byanjawulo. Of course navuga naye ekyomukisa bwe nali nvaayo nali mpisa esaidi ye Kasubi kati nendaba webaawa incident we happeningira nendaba nga amaze okusibawo ribbons ne police ne omuntu gwe naye ne mugamba wateeka okubaawo wabadde incident nenvuga neyongayo nentuuka koote nembabuuza na amasasi gavugiddewa kati omusirikale gwe natuukako yali tamanyi bulungi naye ng'abuusabuusa. Of course entiisa ebadde nnene nnyo, entiisa yali nnene ekiro ekyo kyonna saasobola kutuuka waka. I called my wife to sleep. I slept in a hotel. Wanatya okutuuka waka fenna entiisa yatubuutikira. The next day nalina program ku Solot ku Wednesday. I'm always on Wednesday that Solot at 8 kusawa 2 nene nkubira host wange mwamika Apollo nemutegeeza Apollo I cannot stand chimpitide ka want to find out how is my pastor. Nekyo mukisa nti twafuna ekifaananyi ekyo kye bamukubanga atudde ku kitanda kyansevinganya okuba prime minister right honorable Robin Nabanja akinsindikira nangamba pastor he is in a stable condition. The first kitanda kyenso okufuna kyakiva wa right honorable prime minister nangamba pastor alabika ali mu stable condition because fenate twebaka prime minister buli muntu yena ali ku bunkenke the whole night. But of course the next day bigenda bigenda byaniveringa kati kisooka nze omusumba wange mulaba mu bitinga bisatu mujjeko okuba mukwano gwange is my pastor. Kati ate beyond that ndaba Katonda olwo ebintu ebimu omusumba Alozias Bugingo batasobola kunnyonnyola because beyond him omulala gwe ndaba Katonda beyond him. Incident ye njigeregeranya ne incident nda nyingi zendabye mu Bible. Onaku olumu omusajja omba mwita Daniel bamusuula mu mpuku y'empologoma. Empologoma zaali zimaze ebbanga ddene nga tezirya era nga baali baziteeseteese kumulya, so they made sure nti empologoma zino zimala time nga teziridde. Bamusuulamu, bamala okumusuulamu empologoma zamuwunyako buwunya nga bwe zitambula. Oluvannyuma n'avaamu. Ebyawandiikibwa weebanga ng'okirabako olaba ng'olugero. Kati mu kiseera kino nalabye Daniel w'omulembe guno. Era nkakasa nti social media ekiseera ekyo if it was there anyway. Enkeera yakuba emitwe nga gino. Empologoma bazikubye kalifomu. Empologoma bazijjamu amannyo. And to me that is okay. Olala ndaba omusajja omulala mu byawandiika omusajja mu research Bugingo babateeka mu muliro bavaamu ng'omuletu gubokyezza. Social media ekiseera ekyo yakuba ki? Baleese ebiriro by'e China byayase abafuusa babaddewo. Tulabanga omuliro abasajja basobola okweyokya bati tubalabangako nti embalaba kana bano bateese ebiriro liro
nebatuuka kuba bityo, that is okay. To me ekintu kyonna omuntu kyasobola okunnyonnyola beyond kasita okinnyonnyola n'okimalayo, then I don't need God. Tuvola nti abazungu ebiseera ebisinga bw'ogendayo mu bazungu ng'oyogera enjiri y'ebyamagero ey'okuwonyezebwa yaki, kubanga bo bamanyi nti waba ne kansa bamanyi banojjanjaba otunekyanokona nowona oyinza okwejjukiza ng'enjiri eyo probably babazungu tebakozeemu nnyo okujjako kati nga assassinations naki buzibeerayo wabe nobalaba how God saves them. Naye okuba incident eno lwe yabaawo njogedde n'abantu bangi abambuulidde, abamu they are not even high profile people, naye Katonda alina ebintu byakola mu bantu. Munagamba twagwa ku accident twali bwe tuti omwana wa myaka 2 naawona nga twali kamukoloboddeko, such incidents zibaayo, but only that nti ku mulundi guno incident eno yalabikidde ku muntu omunene nga Pastor Alozias Bugingo. Nabeera minister wa tourism, omwana orenja n'akunyumiza n'agamba empologomeze nerya tourism banekola bweti nendekawo bweti, but olwokuba nti olusi tebaba aba high profile ebiseera ebimu tetumanya, nenjagala kubakakasa nti this was a manifestation okukakasa nti mu mulembe gwaffe mulimu ba Daniel, mu mulembe gwaffe guno gwe tutambula mu mulimu ba Misach, mulimu ba Abednego. It is really kisoboka. So twagala ffe kutendereza Katonda mu kino kyonna. Tumanyi pastor must be going into a very serious trauma. Abantu amukumwe bakubako bubisimu, nze banzibako essimu naye buli wenda bwa boda ampitako ndowooza nti mubbi, naye baayite bannanziba ku ssimu nali simanyi nti aba boda basi n'akinga essimu. Kati olwaleero pastor ate okuba nti ne bw'aba avuga bwate emmotoka buli gwala bagamba oba yooyo oba yooli oba yoono. So that's the situation gyayitamu ng'omuntu, because now I'm talking about Alozias Bugingo ng'omuntu, because I know he's a human being. Netwongera okumusabira era njagala okukoowoola mikwano gyaffe mwenna abakanan land, mikwano gyaffe mwenna abalokole n'abatali balokole, nga bwinaku bwatugamba nti Katonda yamutuma mu kibuga eri abalokole n'abatali balokole. So essaala gye twetaaga kati okusabira Alozias, etaaga gye twetaaga okusabira omusumba waffe, it's not just essaala ey'obuweereza naye kusooka okuyimirira tusabira family y'omukadde, because babadde bonna for a long time, abaana omukyala n'abalala. Tumanyi kino kyabaddewo kizibu nnyo ebiseera ebimu, when you've lost your father, when you've lost your loved one, toba na bigambo bisobola kumalayo muno muganda tolowooza nti aweddeyo. When I lost my mother when I was in P7 nalaba nga kyali nga kizibu nnyo omuntu yenna okummatiza, but when I buried other people abafiiddwa bamaama baabwe nagenda nguma nemmanya nti okufa kuno tekwakoma ku nze nzekka, tekwatandika nange era tekujja kukoma ku nze. Omusumba Bugingo eri omusumba Bugingo, this has been, tumanyi abadde alina resolve ey'okukola, but ku mulundi guno babanga abadde mu Buluganda wali bigambe bayita okudduka, waliwo kye bayita okufubutuka. Bwabanga abadde mu buweereza nga muli abadde awuliramu okudduka, then kati alina kufubutuka. Bwekuba nkubadde kutambula alina kudduka, bwekuba nkubadde kudduka alina kufubutuka, bwekuba nkubadde kufubutuka alina kuspiritinga in service. Waliwo ebibadde bigambibwa nti pastor alimba gwaze okumulabako, omusanze mu state ki ate ebiwundu birabyeko, then aba bali ku mitimbagano ne ku social media n'emikutemera kikyoyinza okubagamba. Ekisooka njagala nkubuuli, I don't even need ebiwundu mbirabye, naye ekyandese wano sikulaba biwundu bya Pastor Bugingo, no. Because nze nkimanyi, just imagine one day ng'oyagala okukitegeera obulungi toteekateeka na masasi, genda mu mmotoka yo funa ab'amayinja ogenda nti bwe tuba tuyitawo mutukuba amayinja, ne bwe mba mukuba mukube sayidi eno, kiteeketeeke mu bwongo obwo nti waba bwe mba mulina ovuga mmotoka nti gwe teekateeka abantu b'amayinja ng'oyagala okukitegeera obulungi ogenda nti mukasuke mayinja, ne bagata amayinja bakasuke kale bafunfugu, maye waliwo enjawulo w'ejjinja ne funfugu. Just a funfugo likasuko bukasu, but what about a bullet? You know, ebigambo ebyo nebijja kwogera, and I don't think time yaffe naddala eni abo abalokole to argue about that. Ekyo kyokka kye boogera mukikubire mwongere kutendereza Katonda. One, Sarah bwe yazaala omwana nga alina emyaka 9, that what made news.
abakazi abaali bazaala mu biseera ebyo baali bangi naye Saara bw'azaala ng'alina emyaka 9 abantu babuuza kisoboka kitya. Mariyamu bw'afuna olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu abantu babuuza kisoboka kitya. Kati obanga olina ekintu kyonna Katonda kyali akuyisizaamu ensi yonna nebuuza kisoboka kitya, weebazanga Katonda, tocomplaininga bucomplainings. We just thank God for every negative social media that is coming. It's a good way and we thank them because they cannot believe that it can happen, but it has happened. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.